Honorable Wasolule yali omubaka akiikira ekitundu eky'Amambo Kaage Gombale lwaga mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ate nga yaliko kaliisoliiso wa gavumenti. So ensonga zino azimanyi nnyo n'okusinga ffe abaakabigwamu abalowooza nti bamanyi naye ono tumwebuuzaako buli nsonga yonna ey'amaanyi ebeeguddewo mu ggwanga. Ssebo Honorable tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa. Weebala okutukkirizanga okujja wano ewaka n'ate n'otuwa ne information n'otuwabula na buli kintu kyonna. Amiina. Akati Honorable tulina ensonga nga 3. Ensonga esooka ye y'ekiteezi yaviiriddeko executive director w'ekitongole kya Kampala Capital City Authority ogobwa omukyala Dorothy Kisaka, engineer David Luyimbazi ne Okero w'ebyobulamu nga babalanga obulagajjavu nga babalanga President Museveni yabadde ng'afulumya ekiwandiiko yagambye mwalagajjala ekyaviirako abantu abakunukiriza mu 5 okufa musooke muyimirizibwe. Kasasiro si yatta abantu. Kati awo sitegedde Kisaka baali bamusuubira amwetike ku mutwe akole ki? Sente badde bamuwa obuwumbi 4 buli mwaka. Okukola ki? Obw'okulabirira ekifo ekiteezi kya Kasasiro. Ani yakati ekyasizza abantu kya Kasasiro anti bwe yafuusa omungi ennyo okuba ndooza bwe yatonye n'atambula n'akola ki? N'asaasaana. Kati mbulira oba ye yandikoze eki simanyi. Akati Kasasiro teyali suppose kubeeraawo myaka egyo gyonna. Waddewo bandeese project proposals ne mu kukyalo kuno kuliko engineer naye yateekayo proposal. Nalabye ne Dr. Sentongo naye yateekayo proposal n'endala nnyingi. Njogedde n'abaali ba MPs baani abaakolanga mu City Council ensonga ebadde emanyiddwa. Naye Kasasiro okuba nti baadde bamuyiwaawo n'abanga tavaawo y'ensonga yesizza abantu si kyekyo. Kati buwungirako Kasasiro ne buwungira kati nze siraba because Kasasiro oyo wandibaddewo project nga bamutwala ne bamwokya n'afumba amazzi n'akola amasannyalaze. Twandibadde tumufunamu amasannyalaze. Naye ffe twadda mu kusuulako busuuzi. N'okufunamu manure n'okufunamu methane gas. Ezo zonna possibilities. Genda wano era mbawo amagezi aba gavumenti tuleme kumala ssente buwumbi na buwumbi because buli wabeerawo crisis nga ssente zikola ki? Zifuluma ate mu buwumbi bungi nnyo. Bagende Makerere mu students babasabe babawe project eyo mu weeks nga 2 ejja kuba ng'etambula nga tufaanana amasannyalaze mu Kampala nga tufuna amasannyalaze ag'obwereere agava mu Kasasiro ng'ate ba students bakoze project bafunye ne degree zaabwe abalala bafuuse ba professor nga win-win bagamba mu Lungereza either way nga temukoze ate ng'essente tetufulumizza. Naye okuvunaana Kisaka because yo ogw'okujja Kasasiro mu Kampala gwe gwandibadde ndowooza obuzibu bwe nti Kasasiro alemedde okumujja mu Kampala naye yamutuusa eri neyeyongera obungi kaakati kiki ekiganye project eyo okutambula okuba nti baateekawo project ekola amasannyalaze sente naye mbu bakola proposal abantu abaali baagala okulisaikolinga Kasasiro bamukolemu amasannyalaze mbu naye mbu kickback eno yabalema okukkaanyaako va ku ekyo because at the end of the day oba kickback yabalema okukkaanyaako ebyo tetubirina mu bujulizi nankani betuwulidde eri mu malwa naye wetubeera mu nankani nga tuvudde nga tuli mu mineral water olina kwebuuza nti project tetambudde ng'ebyo bizizza wabbali kiki ekyetaagisa project okutambula? Sente. Kati bw'oba onoonya ani gw'ovunaana ku musango noonya alina sente. Ekitegeeza sente ze zaalemesa buli kimu. Ate awatali sente ye talina kyayinza kukola. Toyinza mugamba nti tewakoze enguudo nga tumuwadde sente za nguudo. Toyinza bwano enguudo bwe zaayonooneka bawaayo obuwumbi 6. Mwenda? Bwawera omwenda? Bwali mwenda okuba ebiraka. Baali 6. Baali 6. Kati naffe ne tuseka. Buwumbi 6 bukole ki? Kati ng'ojjanga omuvunaana nti ebinnya tabikoze.
tebulina obuwumbi 6 kye buyinza kukola wadde n'akati. Akati buli kintu kyonna ekitambula mu KCCA bw'oba onoonya tonoonya meeya, tonoonya executive director, tonoonya minisita wa Kampala, tonoonya deputy minister wa Kampala, noonya ssente zezokka. awotali ssente tewali kitambula. Bw'oba onenya enguudo noonya ssente. Sente tuzifuna naye bamafia bazibba. Anti kati ziri ludda kati mutundu ageze ze mwamuwa nti yafuna ssente nti bakola omulimu ogwo ne gugaana. Tezirabikako. Ekyokka nze kyembuuza, sirina kibuuzo kirala, sirina gwe nsonga mu lunwe, niŋŋambye nti goberere ssente. Tulabe ekiddako. Alina ssente yavunaanyizibwa ku nsonga eyo. Kyokka teriyo muntu mulala. Ng'oyogera nga bafilosofa. Ate kakati nze nkubuulira nti alina ssente. Essente zezikola omulimu. Bw'abanga bamuwa ssente bamusibe, nze njo mmuteekako n'empingo. Naye bw'abanga tebamuwa ssente, alina ssente yavunaanyizibwa ku kyekiteezi. Kyekyo kyokka. Onalebeyo nga tuvuddeyo. Aba DP Block batuzza olukiiko lw'amaanyi ennyo ku lunaku olwokuna. Ne balangirira nti Mpuuga gwe baleeta ku bwa pulezidenti obw'aba DP Block. Nange bampita. Nawe bakuyita bambi. Nange bampita. Lwakuba saafuna kadde kagendayo. Kadde wagifuna? Kadde nagifuna. Yayogera ku Mpuuga? Ate yayogerako ku Mpuuga. Kakati ne balangirira oba otandikira awo. Mpuuga agenda kwesimbawo ku lwa DP Block. Mpuuga jjo n'atuuza olukiiko lw'abamawulire ku Lwokutaano. Nabaga nti ekyokwesimbawo si kyekikulu. Ne tusooka tukole constitutional electoral reforms. Ezo zenkulu. Tulabe nga tuzza ekisanja mu constitution n'ebintu ebirala. So banne n'abayiwa bw'atyo. Kale naye gwagenze? Saagenze. Nange saagenze. Naye lwaki? Nze kyannemesezza kimu. Bakuweereza kaadi ekugamba nti bagenda kuteesa engeri gye basobola okwegatta way forward. Naye temuliimu Mpuuga. Kakati ate muli yabaddeyo akanyonyi ne kaŋŋamba nti eriyo ensonga endala. Okiraba? Kati politics bagamba nti wakufumba mitwe wakola ki, naye waliwo woyitawo omutwe n'ogufumba nnyo ne gujja nnyo. Kati ensonga nkulu nnyo tomala gayita bantu ku mukolo ng'ogenda kulanga kintu naye ng'ate obayise kuteesa ku nsonga ndala. Way forward. Kati ekyo njagala tukyetegereze. Kati abateesiteesi mbawo amagezi nti politics mulimu okubeeramu obwesimbu katono. Kati oli bw'atuukidde newankubadde abeeganye naye sayini zo ziraga, unless sayini zendaba nga ziraga kintu kirala, because omukolo bw'olaba tentisi ezabaddewo n'okuteekateeka gwabadde well funded. Nga balina ssente. Kati mu mbeera eyaffe nga bwebadde emabega neya gy'olaba ku mukolo olina okwebuuza either Mpuuga yataddemu ssente oba waliwo amaanyi external forces ezataddemu ssente. Kati ebyo sijja kubyogera. Kasita gwe olina naawe kyolengedde. Nokiraba? Kati olina kwebuuza ki ekigenda mu maaso. Bampeereza kaadi naye nabagambye nti bannange mwebale kaadi naye nandyagadde okumanya. Kiba kirungi nnyo bwe baba bagenda okukola ensonga zonna okwebuuza ku bantu n'obatemye nako nga tonababbayita ku mukolo. Bandisoose ne bajjanga wano ne bakonsalutinga mutambulira wamu. Mu politics mutunda bakusaamu ekitiibwa naga nti muzeeyi ono tuza tugende tumwebuuze. Si kuwa buwi kaadi n'ogenda wali. Kati abateesiteesi bonna mbamanyi. Mulimu mu Kaakuba oyo DP Block, ne mubeeramu Mabike, ne mubeeramu Lubowa, be bateesiteesi abantu basatu. Naye ekituufu kyo kiri nti
ensonga ndowooza eyo bajja gitegeera. Ekituufu kiri nti kiki honorable? Bandibadde basooka kwebuuza nga tonnavaayo okulanga omuntu ku bulembeze bw'eggwanga si kintu kitono. Si kitono. So waliwo possibility either abadde amanyi nga yabataddemu ne ssente oba kituufu nti yadde tamanyi nga teyabataddemu ssente. Kankikomya. Naye batuuka batya okumulangirira nga tamanyi? Ekintu ekyo oteeka okukola consultation y'amaanyi okutuuka okulangirira omuntu. Teyabeegaanye bwegaanye. Kisoboka. Omanyi omuntu ayinza okwagala okukasuka akayinja mukisaka okulaba kyekinaafaayo kati naayita mukuba eyo kati reactions ezigira ki bwe bitambula obubi nga kati byabadde byange bwe bitambula obulungi. So ensi bwetwa politics is politics. So tusobola kumanya kiriwo ki naye nga waliwo ekigenda mu maaso. Waliwo ekigenda mu maaso samu. Kaakati gundi yayagadde kwetegula kintu kino anti sisobola mumuwayiriza olwokubanga yagambye nze ndeta electoral reforms. Nze nkugambye nti mu bwebufuzi kisoboka abantu kye bayita exploratory expedition kaŋŋende ntestinga waters olinnya munankani mu mazzi oba wawanvu oba gookya oba gannyogoka. So nakyo kisoboka. Nga President Museveni wabadde atera okukikozesa buli omu ku kisanja n'asooka asindika abasajja be n'abantu okukyogerako okumubuuza nti President lwaki oyagala ekisanja sinze mbyagala sibiriiko naye nga ate yakiteekamu ki. Yes ndigamba but it's politics si kibi but tulina kwetegereza ntuga ki ekigenda mu maaso ekitegeera kati bebyo kati abaana bosijja kugamba nti bakoze bubi tebakoze bubi because omulimu gwabwe bagutuukiriza. Naye ekyo tekigenda bakositinga n'abantu okubajjamu obwesige nti omuntu gwe bawanze Kudus ate abaswazizza n'abagamba tetusinze siriiwo. Tabaswazizza because nga bwe ŋŋambye nti sayini zonna ziraga nti waliwo omulimu ogwabadde gukolebwa kati omulimu gugende mu maaso. So tekiriimu nti baswadde nabo bali part of the political game. See, politics is politics. Tuyinza kugaa nti ate omuntu aswadde ng'okuba nga agenze ku kisaawe ky'omupiira n'asamba omupiira ate mu kisaawe ky'ebyobufuzi Norbert Mao ye President General wa DP. Kati munda mu DP mulimu abantu abeekolamu omulimu naye ate nga DP block because kati mulimu Mabike. Mabike akulira ekibiina bakiyita SDP. Kati bafuna erinnya ne bayifuula DP nga bonoga movement mugendo mugendo gw'abantu naye nga omugendo teguli si gwa DP ate si gwa SDP guli awo ogw'abantu abakkiririza mu mazima n'obwenkanya. Ate amazima n'obwenkanya ye moto ya DP lijja obadde ogamba endala naye ate nayo kati lijjogerako nayo naye nga tuyite mainstream nti ye mazima n'obwenkanya. Kati eno no movement singa bonna babadde ba DP twandigambye nti it is a faction mu DP bibaawo nabyo ne bwona ogenda mu America obukundi bubeeramu era si musango naye kano kagatta abantu mu DP ate njukira nti nzijukira Mukako yali agenze mu NUP naye oba yagendayo kufuna tiketi oba yayingira mu NUP simanyi. Yali mu people power. Yali mu people power. Sijja muwayiriza. Kakati we badda mu NUP awo we bamusambira bamukuba ettale nga bafunye NUP naye nga people power bagirimu ne Mabike yaliyo mu Lubowa yaliwo yali nga bakyali people power ne bwe yafuuka NUP n'egenda. Hona ne kunjagala tusembye ensonga eno kubanga oli mu bwangu ogenda eya Twitter za General Muhoozi Kainerugaba yagamba nti olwo kyeweerabidde kati obadde nti tukyusa mu ki mu ssemateeka constitutional review reforms nga tonontwala mu bintu ebitakwata ku ggwanga. Kakati ekintu okawulidde ng'okabuuse kakati olabye otya ezino electoral reforms ezo zetuliko ezo
ez'okuzza ebisanja olina okwegendereza nnyo Independent Electoral Commission biki byonna ebyo olina okwegendereza nnyo buli agezaako okusomula constitution mu kiseera kino mbaddeko abantu ne bambuza ekibuzo kyekimu nga ti ensonga si nebire nti ate aleese kino nti baagala bisanja ate biki nedda whether or not basumula constitution oba tebagisumula mu kiseera kino sesemba gisumula nze bw'oggulawo n'akakiringanga wali kati nakani wano main gate w'oyise bwe mmala gaggulawo ng'oyinza okuyingira kati cameraman tayingidde naye kati avudde wanze mbadde simusuubi nanyingirira ku bwatu naye ng'osuubira nze nzekka nga nsuubira gwewekka kati nawe bw'oggulawo constitution ebirala biyinza okukola ki electoral reforms bayinza okuwaganyizaamu ebyabwe kati lwaki reforms zijja kaakati lwaki tezajja myaka 5 emabega oba 2 oba 3 lwaki tezijja myaka 5 mu maaso kino ekisanja kisooka kivaawo because enembeera tubadde tugimanyidde tumalewo ekisanja kino musanja kirala tunaakyusanga tumanye nti kino kitufudde tugende tuserereze wali ebintu ebyo byaleeta babikyuse mu constitution byalimu ne babijjamu abaabijjamu be basinze amaanyi kati mbuulira amaanyi anaagajjawo akanaabikyusa okubizzaamu ekiga kibuuzo kinene nnyo ate kinene kitya abaabijjamu be basinze amaanyi kati amaanyi gakendedde kubanga babijjamu bakyaliwo ogifuula nti nsonga nkulu nnyo tutunuulire ebyo byagala okukyusa bitusanyuse naye ne cameraman naye ayite mu geeti yemu ayikoleki ayitekemu ebibye parliament okukakana nga yeronda president ate ekyo kijjeewo anti byebimu ku byebaagala okukusa okuyingiza kalivaawo kale olaba nti kati oyinza olina kupima ku minsaani olabe nti bino byoleeta omanyi bw'ogenda mu famasi okugula eddagala wano kungulu liba liwoomerera naye ate munda nga likaawa fe tuyinza okulaba nti ebisanja bikomawo n'okuba mu ngalo ekibambula kyetugenda okugwako n'akasukamu ne federo nemukuba mu ngalo n'akasukamu nti ebitundu ne federo tujagala naye ogenda okunuuna akalagala kasukaali ne kaggwako ng'ekiri lubabu lwennyini kakati honalebo ate oyongedde okunzibula amaaso kubanga ate nze mbadde situnuddeeyo ate obadde otunudde nze mbadde bakomyewo ebisanja ne federo bagituwe naye omusajja yatusinza amaanyi luli n'ajjamu ebisanja n'ekyennyanja bwe bakasukayo eddobo kubaako ekisi olusiringanya ne baluteeka kuli kamukene ne bakateeka kuli kumbe baagala kiroberako temusaagira bonna tuli mu byabufuzi kati ebyobufuzi byakuba nti buli kiseera oli ku noobu obwongo nga butokola nga buli shaapu kabiriiti yasalumu naye mwe tunaddaawo buli kiseera olowooze nti ebintu byebawandiise babiwandiise mu lulimi lwetutategeera era mwe twetaaga bainterpreta bategeeza ekigenda mu maaso tunaatuukawa agala nnyo kyobola nti obuvunaanyizibwa si kintu kitono nobukwasa abantu ng'obeesiga nti n'obukodyo babumanyi naye bw'obuwa abantu abatamanyi bukodyo obw'abakulu bayinza otutwala nga kaguddeyo okukakana nga constitution bagiwagiseemu eddobo nga kuliko ki ekisi mubaddiza ebisanja ebibiri mubawe ne federo naye kino kiyingire fe kati kyetu omanya abasajja bano batufuze mu bukodyo nga buli kisanja bamanyi kibagenda otukubira naye tobanenya politics bwati bwabeera mwekibatta mugenda mulonda ne musindikayo kutiya za lumonde mu parliament ne muteekako ekifaananyi wano
mugamba tulonze kutya lumonde yennyini n'ofuna posita n'ogipiningako n'oteeka gaamu n'ogipiningako n'otwala mu palamenti gwe n'osuubira nti ojja kufuna ebirungi abamu n'olulimi lubatawanyiza ddala kati mulina okwegendereza nnyo nga tulonda ku mulundi yes Honorable webala akantu akati ke kabadde kasigalidde naye ate kabadde kakulu nnyo ate akalala ke weerabidde kali kenagambye nti ezo si nsonga za ggwanga kali waako akajje n'omuhoozi kyategedde kakajje n'omuhoozi yateeka ku Twitter ye n'agamba nti nti nze sigenda kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga pulezidenti ono Yoweri Kaguta Museveni ali mu ntebe bwe ngenda okwenda osinga akulembere kati yali tulina n'omusajja awo ku stage naye yogere kyekimu egonako mawulire n'amaliriza naga nti civilian eggwanga nyo tagenda kulikwatamu ligenda kufuga wa majuba wa poliisi emboozi tujuulira ali mu masaŋŋanzira si nsonga za ggwanga ya not national issue ye ani abyogera ebyo jeno muhoozi sebo CDF ezo si nsonga za ggwanga nti sigenda kwesimba so what nono musajja nkugambye muvubuka ali awo munaaka ku stage avuga bodaboda naye yagambye tagenda kwesimbawo yagambye tagenda kwesimbawo si musango nene yagambye nti yagenda ne Museveni bulijjo bakyogerawo naye alina abawagizi tolowooza nti Museveni talina bawagizi President Museveni naye akyalina alina abawagizi nawo nowebali kati oli okugamba nti tagenda kwesimbawo si mawulire ate mawulire ki nga bamulumba nnyo baani ne bamugamba nti gwe ogamba ota civilian tagenda kufuga ggwanga ankibula nti mugenda ne muleeta amawulire agatali mawulire tugende ndi bize nedda akantu ako badde njagala tukamalirize edakiika zange 10 ziggweyo bwe nti bwenkasazeeko ngagambye temuliimu nsonga ezo si nsonga za ggwanga twazze kuteesa ku nsonga zikwata ku ggwanga nsonga zakiteesi z'abantu ezo z'abantu ate zirimu omuzinzi nsonga y'okukyusa constitution y'abantu eyo eyinza okubasibira awo emyaka n'emyaka okitegeera kati mbuulira ensonga y'eggwanga esembayo gyobadde ŋŋamba nti olinayo ensonga endala nga yaggwanga national issue oba tuli munaganaaga Honorable njagala tusiibule edakiika ziwampadde endowooza saagala kulyaza amaanya ate nkuteekeko embeera ey'okulemeza wano ng'ogenda kukola njagala osiibula abatulaba ntanyuse nnyo okuba nti wabaawo ensonga mujja nebuuzaako abalungi abalaba emikutu gyaffe gino mbadde ne Honorable Waswalule tujja ne tumwebuuzaako mu ababaka ba paliamenti mugaana okujja wano okwebuuzako Honorable kyensonga lwaki babagambye nti nno mulemererwa okutegeera oluusi ebintu ebimu nina akantu kentegedde kano aka constitution nti bayinza okuteera akasukaali kungulu ne bakubuulaga ebisanja ne bakulaga federo naye nga waliwo ekikukusibwa ekitegeerekeka ekigenda bano abasajja baali b'amaanyi nnyo mu parliament era parliament yamala gazanyirwa constitution yaffe teyamala gazanyirwako bwetyo nga bwezanyibwako ku mulundi guno mbadde Kwezi Robinson mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka kyekiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abaakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira kyekiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 07774 52 48 47.
Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Rubega Said, omusomi w'edduwa, akola ku bizibu byonna, emirimu giganyi, amaka gayuuga. Okoze bizinesi za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya, ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako, okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna, nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega, enamba yange 0766599197. Bw'oba okubye ku namba eyo, nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman, tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo. Ku Kings Fitness Center kisoboka, jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu eri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out, aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri, goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana, Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 077452 888 47. Don't stop until something happens.